Alex Mukulu yafudde ku myaka 72 egy'obukulu era nga yalese ekirama ekikambwe. Twalabye mu kufa kwe bwe yafudde abasinga beewunyezza nnyo ne bagamba nti Alex Mukulu bulijjo abiraano okumpi ne gundi ne Bulange. Abasinga badde tebamanyi bwe batuuseewo tebalabyewo bantu ne bageye kiki ekiri wano. Naye omusajja abasinga bagamba abadde mukambwe nga simu ako nanako olwali nakojja kagatto agenda beera nga atubulira Alex Mukulu yaani omutuufu ebintu byabadde akola yabitandika ddi, lwaki abadde yisa bw'atyo, lwaki abadde mukambwe, embeera ze zibadde zitya, lwaki bifo nga tannafa ayogedde ebigambo bingi nnyo nga bitiisa kuba ye na interview awo gye nalabye ye abadde tatya kufa nga yaga abetugenda okulekawo ffe tugenda era nane statement gye yakoze mu interview ze nalabyeko ng'agamba nti ye buli wamu abeera mukulu yensonga lwaki abamuma n'omulimu ku CBS omukulu yamugamba bw'ate ojja kubeera mukulu togenda kukola. Mukutu gwa Megaton Muzere Megaton gemanya tulakalira information yenna ffe tumina olunaku olwaleero kujja kagatto wangi buza ku bantu abalabi byaffe mwenna mbalamusizza tubeebaza bye mukola ne tubeebaza okusubscribinga n'okulayikinga ate ne mutakomaoko ne musharinga so nga nammwe abagenda mu comment section ne mukomentinga mutuweesa ekitiibwa. Njagala mukkirize era mukakase nti buli lwe munaakolanga komenti yonna abanga mulina kye mwebuuza mujjanga kukifuna kuva ku mukutu guno. Mulina omukisa nti omukutu guno gubeerako bamanyi, simanyi oba nimba naye omukutu guno otambula n'okumanya. Tewaliiwo kyojja kufuna wano nga bagamba mbu sima baŋŋamba nedda. Njagala okimanye nti nze bwe mba nnina kye njogera soogera kye baŋŋamba bugambi, njogera kye nalaba. So bye ŋŋenda okugamba nabiraba. Era funanga ebintu nga biva ku original source ng'oli ku Megaton. Kitalo nnyo kitalo ddala kya Alex Mukulu. Alex Mukulu ono otandika ddi okumulaba? Yakusooka okusaasira bannayuganda, nsaasira abafamire y'omugenzi Kigonya Nsubuga, musajja mukulukulu mwe gwe mumanyi nga Alex Mukulu. Bonna mbasaasira. Nsaasire ne ennyumba ya Kabangala. Bwe njogera bwe ntyo kati kaabo bokka be twakula nabo. N'abantu be Namutamba mwenna mbasaasira olw'okuvibwako muzzukulu wammwe. Kitalo nnyo ba artist ba Uganda n'eggwanga lyonna okuba nti lifiiriddwa omuntu nga Alex Mukulu Kigonya Nsubuga. Kigonya Nsubuga otandika ddi okumulaba? Natandika omulaba mu 1977. Wazanyako naye? Saazannyako naye twali tetusobola kukwatagana. Mukambwe mwete musobola kukwatagana? Mukambwe ate nga nze nange ndi mukambwe. Kati engeri gyali omukambwe nina principles ezange naye alina ezze naye yazanyako ne taata wange. Kati ate nayagala nnyo nga bafaanagana ne taata wange ngera bw'obasanga olowooza ndi baluganda wadde nga baali baluganda mu kika kuba naye yensubuga ne taata wange yensubuga. Kati nze yali anjagalako nanjagala nnyo kuba bwe nali nga nzannya nga ndi kibayita okuba nakyo bwe mba nzannya nga kyanjagala kera nga bwe tubadde nga tusinkana nga tunyumya ne tubeerawo ne tunyumya naye nga Alex anyumya na muntu mugezi. Alex tanyumya na muntu musiru. Abasinga bagambye nti abadde aduulira nnyo abanaku ye nga tayagala mwavu naye ye munaku. Anti people bannayuganda balina problemu emu, tebaagala ayogera mazima era nze tebanjagala. Bannayuganda tebakwagala okwogera mazima. Kakati Alex bw'aba tayagala banaku gw'obaagala mbu ye n'obwavu babadde bali bati. Anti kati bw'aba kati gw'oyagala obwavu kutolaba nti they are contradicting themselves. Bw'ogamba nti tayagala baavu banaku tayagala baavu gw'obaagala tubakuleetere obwavu obwagala tubusindiikirize nga bujjeeyo. Alex Mukulu abadde ne principles z'akolerako.
nze okuva lwe twalabagana kyataama leta kitandika agamba ekyo sijasobola kimala nolwekyo I don't want to waste my time. Ebyo bikolwa banaku be balowooza nti nja kukola kino n'akitandikako ate nga talina sente zinakimala ekyo takikola. Bw'aba akola ekintu oba nga muzannyo bwe guba tegunyuma akugamba sijja gukola kuba tegujja kunyuma ati nze sikola bitanyuma ng'agamba nti sijja kukola kintu kuba bwe nakikola tewali ajja kikoppa nga tayagala kukola kintu nga tebakikoppe. Oyo Alex alina principles ezize zatakola sibeera na mukyafu ng'era akugoberawo naye abadde ayambala kati bonna abaabeerako naye bwe tufaanana mwambala ne mutonya mooli anti omuntu okumutegeera bakutegeera lwa ndabikayo. Endabikayo yeraga abantu kyoli bw'ojja oli mu bisenso bakulabira mu levo y'abantu ekintu yaffe kibuze kino oba ekyo ekisajja kyekikibbye tebatandika kwaza ali smart basookera kubalabika bubi kati Alex nga tabyagala nga mujja mukuŋŋaana obazze kubayisaamu ng'amanyi balina abantu babadde ayamba mu rehearsals. Yalinga ayagala nnyo gurupu yaffe bagiyita Negro Angels oba gye yayitira Negro Angels. Okay. Ng'ayagala nnyo ne gurupu endala nga bagiyita City Players. Yalinga ya mwami bamuyitanga Wasanyi Serukenya ne Byron Kawadwa. So nga bw'aba agenze mu bantu abo agamba naye bannaye mulimu abawunya ensu. Kano muunya tekatandikirawo kyatandika dda nti kati omuntu w'okuwagala nkiyite ki omuntu wa senti ayagala nnyo obuwoowo kaakati gwe kowunya ekitali kawoowo aba ajja kugamba nti akyowunya si kye bawunya. Ekintu ekyo yakyogera ne kireetera abantu bangi okwebuuza ebibuuzo. Musajja w'olugezigezi yagamba bw'aba wa lugezigezi gw'oyagala bawunya ani ayagala abawunya? Tewali. Nze ne mu taxi manyi ogamba kondakita baba ntaasa ekikwawa ekyo enkwawa zo zireekaana zikyuma nze mugamba zireekaanamu oba onaddamu edda nze nja zikusololeza nkugamba ne bw'oba ompisaako omukono ngamba gujjeeyo. Waliwo n'abantu abatuula mu taxi abalina omuze otudde n'awanika omukono gwe namugamba ni gundi omwoya gwo guyiseemu nkuwa ebisatu nze nti ogulayo ejjirita nga tuvuddewa akamwana n'omwamu ebyoyo ebyo mu nkwawo gatono olugezigezi. Ekyo abantu kye balina buli lwokola ekintu mu butuufu bwakyo gwe oba wa lugezigezi. Omanyi Uganda esingamu bantu batategeera bangi kati gwe okutegeera kirala n'obusiru kirala nga bw'oba nnyonnyola ekintu nga bwe batakitegeera bwe baba batategeera ate omusiru ye aba tamanyi kyakola. Kakati kyonnyonnyola bwe batakitegeera gwoba na lugezigezi. Kyekyo badde bamanyi ne ku Alex abadde ne principles yamanyi bwe ebintu nti birina kukolebwa biti. Oyinza simanyi naye kati nze yali nga ŋŋendi wali ombadde nsobola okugendawo naggulawo ne nnyingira ne ntuulamu ebyadda. Naye ng'ate tomala gagenda omugamba nja kujja ku Lwokuna. Yes kati bw'ojja n'osanga nga waliyo ng'alina omuntu gw'alina toteekwa mulaba. Era waka bwe nalabyewo anti awo waali wajjajjaawe bamuyitanga Kabangala. Ye naddaawo Kabangala nti Kabangala yali jjajjaawe yali azaala omusajja gwe baayitanga Paulo Kayizi. Paulo Kayizi yali taata waani wa Alex mukulu. Paulo Kayizi ye yali abeera Namutamba bayitawo Misere nga bw'abeere Namutamba nga Paulo Kayizi yawasa omukyala gwe bayita Ndagire. Ndagire ye maama waani Alex yali yakazaala Alex Kayizi n'afa. Era Alex yakula nga tamanyi nti alina taata we.
era Alex yatuuka okuba baali baabye olumbe lwa kitaawe yali talina linnya lya kika nga talina linnya tebamutuumanga linnya jjajjaawe azaala maama we azaala Ndagire n'amutuuma ng'amuyita musajja mukulu lwaki amuyita musajja mukulu anti nga tannafuna linnya lya kika ye n'agamba wuuyo musajja mukulu anti musajja mukulu kuba olwo ababba ye n'amutuuma ekyo kati ate kakobo kaali mukutambula nga bakabuuza gwani nze musajja mukulukulu kati ne bamukazaako musajja mukulukulu erinnya lyabadde ayitibwa kati bwe baba baabye olumbe lwa kitaawe ne bamutuuma erinnya erya Kigoonya Nsubuga naye nga liri lyo lisigaddewo ne lisigala ate n'alyagala nnyo n'atandika okweyita mukulu ki ekifudde Alex Mukulu ow'enjawulo mu art byakoledde byazaakola mu art byali birina mufuula wanjawulo abantu abali ku Megatron baagala kumanya biki byazaakola mu art mu art yakola ebintu okutandika mu mwaka gwa 1969 mu 1969 Alex yegatta ku ssomero baliyita Kasasa liri awo nga ogenda e Masaka seminary eyo oza seminary obali ng'ayagala bwa faaza Alex yali agenda kusoma bwa faaza ne bamugoba kyekyamugoba lugezigezi kuva dda ng'akyali muto ng'olugezigezi ne mu primary Alex Mukulu talina we yasomako nga si ye monitor wa class talina we yasomako nga si prefect kati olugezigezi lwe yaleeta ne bamugamba wano ssebo engeri gy'oyogeramu tosobola kuba mu seminaari olasana okola ki ate wuuyo weeyita mukulu ate wano waliwo bwana mukulu owaawo ne bamugamba genda onoonye wali olina okuba nga oli mwetowaze waliwo abakulu baawo ate weeyita mukulu nga waliwo baana mukulu kati ekikola oyinza okugenda mu state house nti nze president bagoba bugobi mmese kati ne bamugoba najja n'afuna ekifo ekololo n'atigomya kololo Alex yakyamenya erikodi yatigomya essomero mwe yajja nga balimu abantu 9 abaddugavu abasigadde bali bazungu nga bayindi nabaki biki byeyakola ebyamuli nga ayagala ddembe ly'abantu abaddugavu okubanga nabo beeyagala kuba wali bayitawo kololo waba w'abaddugavu yalinga Mandela nabo tebaamulabamu ne bamugoba bo tebakaananga naye nga bagoba mugobe gwe mukulu wano awali abazungu gwe basinga gwe mukulu naye era bamuwa moniteera ne bamugamba nti kale oba gwe mukulu kulira banno bwe yabakulira n'afuuka ekizibu era ogenda okukakana nga bamugobye mu ssomero nga tannakola na bibuuzo bya senior 4 Alex Mukulu n'atabuka Ministry of Education n'eyuguuma kololo n'ayuguuma nga bamugobye tumino eri kyankalana tebaddayo kusoma paka nga Alex bamuziiza ku ssomero nga teyali wa muniino era essomero mu kuyuguuma Alex agenda akola kye bayita order from above agenda ew'omusajja yalinga inspector of schools bamuyitanga Kakembo aloopa HM w'essomero abasaaga n'oyo omwana mumugendeko mpola manya abasaaga n'omufu oyo mufu mumugendeko mpola omufu abadde si wa muniino ng'alina principles ezize kwakolera tatandika kyataakole ki kyatamaliriza kujjako ng'okimulemesezza buli naye akifiirako aleese inspector of schools azze mwami Kakembo ayingidde mu nsonga agambye nti tekisoboka inspector yali muddugavu n'agamba nti ate mumugobera kyolwekyo kyayagala ayagala equality mumugobaganya ayagala kino nti kuba mukigamba nti kino abaddugavu tebakikola no Alex kamba inspector nadda ku side ya Alex ng'agamba omwana mutuufu Alex nadda ku ssomero n'atandika okusoma n'amala n'amala ne senior 4 senior 5 n'akola 6 by then we yasomera baali tebakola senior 6 bali bakola ki
nga ebibuuzo bwe bijja okola Cambridge. Olwamalanga eri ku international level. Yali international level. Gundi antwalinga tukola bibuuzo bya Cambridge. Kati ani akyusa n'atuleetera bino bi Canadian bino bye tusomye bino mandi buli ajja kye baagala kye bakola. Buli ajja kati bw'onaalaba oli ng'ayagala mulime mmwanyi ajja kusomesa abaana emmwanyi okuva mu nasale. Mmwanyi terimba. Bw'anaaba ayagala binyeebwa ajja bagamba nti mulime binyeebwa, mulime vanira, mulime molinga. Ebyo ng'omukulembeze ali ku ntiko. Kyayagala it's like nga oluyimba bwe lubeera. Omuntu ali mu studio nga bakuba oluyimba bw'aba anyumirwa nnyo eŋŋoma, eŋŋoma ze zisinga mu luyimba obungi. Bw'aba anyumirwa nnyo solo yeesingamu, bw'aba anyumirwa nnyo ennanga. Kati olaba ennyimba za omwana ono Dr. T. Dr. T bw'aba mu studio anyumirwa nnyo ekiyitibwa omulere ng'agwagala nnyo. Ennyimba zisingamu mulere. Matovu Moses bw'aba akuba ennyimba mu studio ya Afrigo Band era musingamu saxophone mu luyimba lwonna. Kati omuntu akulembera ekintu kyasinga okwagala kyekikola kyekidominatinga. Alex olw'inspector asazeewo nti Alex alina okusala okudda. Bwadda ng'akola na bibuuzo mbadde nkyagamba ekyeri kya Cambridge. Cambridge bwe yagikola n'agenda e Makerere. Bwe yagenda e Makerere yakola MDD n'amuyita. Bw'okuvaayo nga mu 1970 yali nga 7 mu mukaaga ku research nga bwe banagamba nti genda okola research yawandiika omuzannyo baguyita Muzzukulu wa Kabangala. Muzzukulu wa Kabangala ye jjajjaawe. Eyamutuuma erinnya liri. Eyamutuuma erinnya liri yali jjajjaawe omukazi azaala mukyala Ndagire. Naye Kabangala yali abeeraawo mu maaso ga Bulanga. Wano kati waabeera. Yali musajja muzibu nnyo. Kabangala yali tasasula, yali mulyaza maanyi nnyo. Taata wa Alex mukulu. Jjajjaawe yali mulyaza amaanyi nnyo nga gavumenti ya Uganda bw'ogimanyi. Ng'ababala atya. Nga mujja ne mugamba nti Megatron mpolayo obukadde 3. Ne mukole n'agamba nti anze tumala kukola ndagaano nti nkubanja nti sirina buzibu. Bukadde bumeka nti 3. Kale wandiika. Nga wandiika. Gwe ng'owandiika. Yetawandiika. Anti gwe owandiika gw'ogole. Nze Mwami Sewanyana Moses mpadde Kabangala sente obukadde 3. Ajja kubuzza muwoze obukadde bwange 3. Ndeero ngenda kuza omwezi bweziti. Era ajja kumpa mu sente bweziti. Endagaano erumye. Ng'osayininga nze amuwoze Sewanyana. Ababaddewo. Naye nti Uganda tekyetaaga kubeerawo. Gwawoze nga gwe oteekako omukono. Kasita osayininga n'ono gwowoze n'asayininga. Endagaano eba tewedde. Nga muwa nti somamu. Ng'asomamu nti kale njirabye ssebo. Sayininga nagamba nti mmala kufuna nsayininga sinnafuna sente kani nsayininga nti ompadde sente nga sinnazifuna. Ng'okuleeta obukadde 3 ng'omukola gye. Bw'omala obbusa kati sayininga ng'awandiikawo Kabangala asasudde. Kabangala asasudde anti genga ge mannya ge. Jjajja wa Alex mukulu yali Kabangala asasudde. Ye ng'ateekawo Kabangala asasudde. Bw'otuuka okujja omubanja sente ng'akugamba saakusasula naawe ne tusayininga awo naawe n'oteekako omukono wansi nti nsasudde. Ng'ogenda okusomamu nga kigamba ye Kabangala asasudde. Kabangala yali mukumpanya. Yali muyaayi. So akati awo yakumpanyiza buli kiramu. Bagenda ne Ssekabaka Chwa yali amumanyi. Ng'amumanyi. Mu bukumpanyi. Ng'amumanyi nga nti akulira mu magezi. Nga gwe kennyini naawe okkiriza. Kabangala asasudde. Omusajja badde baguyita bati? Muzzukulu wa Kabangala. Omuzannyo guno
yaguwandiika agutambuliza kuki obulyaza amanya bajjajja bwe yabuteekamu yabuwandiikako yabuwandikamu engeri abantu gye bakola ki gye banyagamu abannaabwe yali mwalimu n'engeri omuwala yali ayagala muwala mwana gy'anayagala muwala nti oba gundi ayagala muwala wa gundi nabyo byalimu bulungi ne bitambula bulungi nnyo ng'era bimaliriza nga yayiseewo Kabangala ng'ayiseewo muzzukulu wa Kabangala ayiseewo ye nga buli wamu ayisaawo obukujjukujju. Alex takola kintu nga si kya lukujjukujju era ojja kulaba emizannyo gy'abadde azannya gyonna ate takola muzannyo nga guliko agumuzannyira. Alex abadde tawandiika muzannyo nga bagumuzannyira. Bino bye mugamba gundi nalabye firimu gundi nga gundi n'agira bw'ati gundi gwe kati oli awo naawe obadde okimanyi ndi Alex abadde muwandiisa era muzannyi nnyo. Nkimanyi emizannyo gyo obadde ogiwulira naye olinayo eyali agukunyumirizaako n'anyumya omuzannyo gwa Alex. Tawandiika muzannyo gw'onyumya kuddamu gukoppa. Obukugu buno abujja wa? Yabujja Makerere. Ate naye yennyini ng'omuntu nga mugezi naturally. Ye nga Alex mugezi kye kimuyisa olugezigezi. Kati bwe yagattako obuyivu n'obukugu bwe yajja Makerere n'afuuka kizibu. Era okubeera omuyivu n'omubangule omukenkufu kyamufuulo ekizibu eri abantu. Era omuzannyo ogwo omuzukulu wa Kabangala bwe gwalagibwa ebbanga lye gwalagibwa ne gavumenti yatandika okweraliikirira. Nga bonna laba nga omusajja buli lwagenda abantu ne bajja abantu 3-5 2-3 babuuza nti ki ekiri omwo. Bambega bajja ne bagubeera namu ebbanga ddene. Bambega balabe kyazannya byazannya omusajja azannya gasiyawe byabazajja yalina obubaka bwayisaawo naye nga gwe okumutegeera tosobola mmutegeera olina kubanga oli mugezi nnyo okumusinga. Abantu bajja mu muzannyo gwe bayita 30 years of banana. Ogwo omuzannyo gwe mbadde njagala onyumizeeko. Olinako eyali agunyumizaako. Naye ate olwaki gundi gavumenti yali egutya nnyo. Anti message yo gundi gyali Alex nga awandiisa omuzannyo tajogera. Olina kujja n'okeera n'olaba omuzannyo nga gutandika n'olaba opera n'ennyimba zayimbiddemu n'olyoka otegeera kyayawandiikako. Ye buli kimu abadde ayita mu ngero. Anti omuntu omugezi bw'aba kuba ye yali mugezi era nga akugamba nti nze bw'omugamba nti abantu banaabitegeera nti nze siwandiikira batategeera mpandiikira bategeera. 30 years of banana bagamba omuzannyo ogwo gwali gugenda kumusiba. Nga byogera anti nga byakolanga nga biraga nti emyaka 3 gavumenti zibaddemu nga zifuga eggwanga bino bye bibaddewo bino bye bigenze mu maaso bino bye bizze emabega. Kati nga bwenze bwenkunyumiza byendabyo byonna munnanga obinyumya ate abandigenze mu maaso okwongerako ensi etambule bulungi ate bo banyiiga bunyiizi nti lwaki awaanye kino nti kyaliwo ate nga gwe walaba anti nga balinga abakugamba nti ovunaanibwa okunyumya bye walaba. Kati bw'ovunaana nti onyumya otya nti walabye ng'enkuba etonnya guba musango olyo nze okunyumya nenkugamba nti ensi yaffe yali efaanana bweti kati efaanana bweti mba nziziza musango. Kati ye Alex bwe yali akola mu muzannyo 30 years of banana yaguteekawo abakulembeze n'abakulaga bonna n'akulaga gundi nti ono Muteesa yali wano yakola kino Muteesa bwe yaliwo kino kyaba bwe kiti yajjagira abakulembeze yabumba ebibumbe by'abakulembeze bonna n'abiteekawo naye nga buli kibumbe bw'akiteekawo okujjako nga gambye nti ono gundi kuba bwe yateekawo Obote yamuteekawo ng'alina eriiso limu n'ateekawo gundi nga yali agamba nti yali alabako bintu bimusanyusa. Yali talina maaso abiri agalaba buli kimu nga ye alabako bimusanyusa. Abakulembeze ba Afrika abasinga baagala nnyo ebintu nga bisanyusa bo. Ne bwe bakola constitution nga walaba nga gye bakola mu 63 mu 66 ze bonna ze bakola akola ng'efevalinga ye bwetuuka obutamufevalinga nga bagikyusa ebanga kanzu ng'emumiima bwemumiima nga bagigaziya bw'akogga nga bagifunza. Biri eby'omunda tatemamu amanye ekijja kyova olaba nti bwe mumiima nga atagulula ng'agamba emyaka mugijjeeko ekisanja bisukke mu kimu ate olugira bwati nti baali bagamba nti okoma ku myaka bwe giti kyonna kimu kijjeeko kibe firi
kyekiri kyogambye mu constitution bagikola nga eba favoring teriyo bwakyusa bwakola teriyo asobola ate wano nkugikola eba ya layisi naye ate mu kugikyusa nga okukyusa eyaggwe kukola ate ebeera expensive ogenda okuli olindi bamuwadde obukadde 5 ono bamuwadde 8 buli omu bwebiti ate bonna bali opposition abateba opposition beyagala bweyagaza anti kati ekyo ekizibu kyajjira nti Uganda ng'eggwanga oba n'ensi endala bwe ziri kale amawanga gonna ekibiina ekiba kiri mu buyinza fandisi z'eggwanga ziba ziyamba kibiina kyokka ekiri mu buyinza ensonga lwaki olaba nti kati tolaba olwaleero nze njagala gwe ogende ogambe nti ffe tuli ebibiina birimeka ebyobufuzi ebisinga amaanyi biri bimeka bibiri kati ekiri mu buyinza n'ekitali mu buyinza kakati ekitali mu buyinza kisabe nti twagala kukolera okusaawo lukuŋŋaana bajja kugamba nduli mu kibuga lujja kutaataaganya eggwanga ng'ate wali bagamba kisaawo kyaki kya ggwanga nobuuza nti ate ekibiina kiri mu buyinza bwe kiba kitegeseewo olukuŋŋaana nga terutaataaganya ggwanga basobola n'oduteeka kino ekiri composition oyinza n'obabuuza kino ekiri composition si kya ggwanga kati ye problemu ne bwe kisaba ssente ndi tuba twagalayo kino nga wabaddewo minisita oba oba akulira kitongole kyonna ng'ava mu kibiina kya byabufuzi ekitali mu buyinza n'akozesa emmotoka za gavumenti okugenda ku mikolo egy'ekibiina ekyo enkya bamuvunaana nti aminsiyuzinga ebintu bya gavumenti ng'abiteeka mu bintu ebibye ku bubwe naye ate ekibiina ekiba kiri mu buyinza baminisita ne baani bakozesa emmotoka ezo ne zigenda mu kampeyini zaabwe ne zisomba amatooke ne zikola ku faamu zaabwe olwoba teboonoonyi ensi bwetambula bwetyo tuzeeyo wali obadde okyanyinyonnyola ebiwumbe bino yakwata obote n'aleeta Amiini n'amuteekako okutukumu lwaki nti yali awulirizaako bintu byaki byayagadde kuwulira awulizaako sayidi emu abala kati buli muntu yenna yagenda amuteekako enjawulo sijjanga yali mugezi ye abadde mugezi n'akola ebintu ebyenjawulo nga ebisigadde abiragira mu mazina amazina gakusobola okulaga kyoyagala kyobalaba ne bagamba nti omuntu omuganda aba muzibu amazina ge bazina ku mbaga tebazina gafula gebagazina kubanga galina kye gategeeza omuganda bwaba aleeta kabaka ye takola ebyo musibe oluguudo mukole muti ebyo bigira nti motoka ziyimirira essaawa nnamba tabikola ye aleeta bazina mazina maggunju nga bagenda bagira bati bwe bagira bati kati mmwe muvaayo gye bawuubira emikono omukulembeze n'ayitawo nga tebalina gwe bembalasinze bano abantu bo bagira balaba baba mu masanyu nti abazigi be bazina so nga tebamanyi kati kibagamba nti ge magezi we batuyitira olugezigezi kati gwe weregambya olwokuba tukozesa amagezi bwe gati fe tuli ba lugezigezi obubaka yabukweka oyo kati oyo ye mukulembeze yabeera omukulembeze yaleeta bazinyi era Ssaabasajja bw'aba atambula aba bazina amazina bokka be bazina ye n'ayita wali osanzeeko efujjo lye bakola ng'ayita waayita bo balowooza nti bano bazinyi amazina gabanyumira naye nga beerula kkubo esebo omuzannyo ogwo nga gwanyuma nnyo kati era bw'olibanga ogulabye naye abantu abasinga tebaatwala budde gulaba ate teri yalaba muzannyo gwa Alex gwonna gwe yazannya asobola kujja n'agunyumya kababeere baminisita be yayita baali bangi tekuli agukunyumiza kababeere ba government officials bonna abagendayo tekuli asobola kunyumya mizannyo gya Alex kuba gye bayita opera opera kitegeeza oli azannya omuzannyo ng'ataddemu ennyimba ng'ennyimba ze zidipictinga nabiri bye bidipictinga kyategeeza nga byolina okugoberera n'obitegeera bw'otabitegeera oba tojja gutegeera era kyeyavanga agamba nti yazannyira bategeera teri yava mu muzannyo n'agenda n'agunyumiza beeka gwe olina kugenda n'obeerayo era Alex bwe yabanga anaazannya nga National Theatre ekyusibwa beautification nga bagibeautifyinga ye nga ayiwamu sente ze n'agibeautifyinga n'alyoka akuseera sente z'ayagala yateeka muzannyo ku mutwalo buli muntu n'atya omutwalo yakola ekitakolekangako mu 1900 yali 92 n'aguteeka ku mutwalo
abantu ne bategwa banajja banayingira wakayita ebbanga ttono nga tuwanyisiza ssente nga mukakadde bakuwangamu siringi kasanvu ng'abantu bali mu bwavu naye ate n'ateeka ku muzannyo ku mutwalo nga kitegeeza nti nno olabidde omuzannyo akakadde kamu n'essente ezigwamu kijjanga teyali mwangu n'omugambako nagamba nti gwe tojja sigalayo nakoledde bategeera oyo ye Alex Mukulu bwe yamajjira awo bwe yafulumya 30 years of banana gwe yakufulumya 97 emabega eri yazannya omuzannyo ng'avudde yakamala okusoma gwe nikugambye muzukulu wa Kabangala ogwo ne gusasamaza ensi okumala ebbanga n'alyoka awandiika omulala baguyita mu 88 mu 78 nga baguyita abalongo ba Siita. Abalongo ba Siita olwo ng'ategeeza ki nti abalongo ba Siita yakulaga abaana ba Siita abalongo ba Siita kati ebintu byeto bitegeera oli bwagamba 30 years of banana nga taito ze bwe ziba 30 years of banana bw'onnyonnyodde at least gwe osobola okunnyonnyola omuntu n'ategeeramuko nakati bw'onnyonnyodde n'ogamba nti Obote yakola ebibumbe n'abiteekawo Obote alina eriiso limu Amini alina okutukumu buli omu n'amuwa naye nga gwe okukigira olina kukiteeka okubeerawo ng'akola ki nga azanya kuba yagenda nga azanya nga bwali ku kibumbe kyannyonnyola kibumbe bw'aba annyonnyola kale kakati omuntu ng'ono lowoozaamu onaawulira otya ng'olina okutukumu kati bwannyonnyola nga mujja bw'otegeerera abalongo ba Siita wamenya likodi mmenyeramu omuzannyo ogwo nze saagulaba sijja kulimba ojja kumbuuza lwaki balagibwanga nga ku National Theatre nga wabeerangawo board this week coming next week coming soon naye wonna nga bataddewo ebipande nti all seats sold ate nga theatre ebifo babala bibali nga abantu bajja nga alanze abalongo ba Siita oluvannyuma lw'okuzannya muzzukulu wa Kabangala ne bagula tiketi eza wiiki ejja ezeeno n'ezinaddako era wali parking eya National Theatre gyolaba abantu luli mwali nga motoka tezibeeramu nga bino nti Parliament we basimba naye kati yonna ejjo mwali mujjudde bantu nga basimbye layini baagala tiketi naye nga zaaweddewo nga bw'olabye abantu b'ekkololo bwe baabadde tewatawaana kyekyannemesa omuzannyo era ogwo omuzannyo saagulaba ate Alex alina enkola ye bw'agujjaawo tagamba mugenzeeko jjinja etakola extra guba guwedde nga guwedde yakoma okutambuza omuzannyo muzzukulu wa Kabangala gwe yakoma okutambuza okuva olwo n'abivaako ate bwe gwavaawo yagenda na mikwano gye n'adda mu music manyi abadde akuba ennyimba naye abantu tebazimanyi kati tuvudde naye bannanga ate kagatta otutambuza ekintu kino wakitegedde tuvudde mu mizannyo kati otututte mu music Kabangala kansooka empiteko wano banaffe aba Lugave Abukofu and Fruslap tugamba nti nno ekifuba kikutawaanya okuba emyasi ofeekera kozesa Lugave Abukofu and Fruslap eddagala lino osanga mu pharmacy zonna wano mu ggwanga Uganda awamu ne drug shops ate awo tutambula ne banaffe era Lugave Abukofu ofuna ekikeeto va mu lusayisaayi olina gaasi mu lubuto ofuna omuliro mu lubuto wava ku simanya sirya masavu simanya sirya butto wava ku mmere emu oba endala wendi ennaanansi ensalirira ate wenda kiki kwegamba nga owulira hausa zikumazeeko emirembe sirya matooke sirya ki kozesa Lugave Abukofu eddagala lino wolikozesa wowonera era nga lisangibwa mu pharmacy zonna wano mu ggwanga Uganda ekyenjawulo ekiriwo Alex ekitongole kya National Drug Authority kubeera nti ate libeera katale gwe ali ebero ggwanga agenda atikula ebintu bya Uganda ojja kubeera nti olifuna ate gwe ali wano genda mu pharmacy zonna wano mu ggwanga Uganda jamba ng'ofuna Lugave Abukofu and Fruslap wamu ne Lugave Herbal Ulcer Syrup likozeseeko ojja kakasa amaanyi obadde ongamba kati Alex bwe yava Makerere yali bwe yakola omuzannyo ogwo muzzukulu wa Kabangala naye yali alina mikwano gye be yali atandise okukola okugenda nga bayiga music gundi omusajja bamuyitanga Fred Kanyike yatandika bandi bagiyitanga Savannah n'agenda nga
n'abayita ne batraininga era nga oyo gundi Alex Mukulu ne babeera ne Fire Lutaaya Fire Bongole Lutaaya Sebulime baalimu n'omulala bamuyita Eddie Ganja n'ekiwanuka Jam ne batandika okukola ki okukola music awo gundi n'afulumya oluyimba lwe bayita Ashita Fire Lutaaya ne gundi ne balufulumya oluyimba gundi yaluwandiika oyo Alex Mukulu baluyita Ashita kweziri abamu mujja kugenda ku ndowooza naye ziteka okuba nga gyeziri zibaayo n'oluyimba n'afulumya n'awandiika n'oluyimba olulala baluyita Kamalegaleka awe ali mu music Kamalegaleka oyo yanvaako tandiko Kamalegaleka oyo yanvaako tandiko oluyimba lwa Alex Mukulu n'awandiika oluyimba olulala Senga mpe eddembe nalwo lwa Alex Mukulu ne recently waliwo ennyimba zawandiisa abantu ze bamanyi nina oluyimba luno lutambula nnyo bannakampala nga boogera olwo nalwo oluyimba lwe olwo baali bataza okubeera nti bamwogerera ebigambo ebigundi ye nga yeewuunya nnyo ekyamuyimbisa oluyimba olwo kwogera ku gundi kwogera ku Katumba Jimmy Katumba ani amwogerera nti mbu ye yatta Fire Lutaaya kati baali bakimutaddeko ye n'agamba obaka kambuyisa n'aluyisa mu luyimba waliwo n'oluyimba olwalero yayimba nga gavumenti ya Uganda waliwo webadde ng'erina amabanja n'oyiyo oluyimba ng'ondooza ng'ayagala kugezaako okutangira bakubanja n'abaana ne batasoma bakubanja ojja kulugira bakubanja n'abaana ne batasoma olwo baluyita bakubanja ojja dduwuliriza awawandiisa ennyimba waliwo ne bayita Doli Kaliddo otegeeza kyawo Alex bw'aba yayimbya bintu bye tategeeza tayagala kyekiri kye wagambye nti n'emizannyo gutegeera era music abadde amumanyi ate Alex abadde ne problem emu nti tayagala muzannyo nga ennyimba ndikoodinge lwaki abadde yeekumbira mu bulamu nga abantu tebamutegeera kuba nalabye omwogezi w'olukiiko lwa Buganda bamuyita Patrick Luwaga agira akubiriza oba sipiika yagambye nti ffe tubadde tetumanyi nti mulwadde era tubadde tetumanyi kintu kyonna tewali abadde amanyi nti oba abadde mulwadde oba bamututeko ekiru singa baamanya bandibaddewo singa baamanya kubanga bangi nnyo era nga baategeera nti balwadde what did they do sipiika olukiiko lwa Buganda yagambye nze ekinjogeza ekyo bw'oba nga beera mu bulamu nga bubwo privacy abadde gundi nnyo abadde reserved nnyo anti kakati gwe ekirungi nti oyo mwalabye nti abadde reserved nnyo nti mbadde temumutegeera kati gwe weeyanike bakutegeere nja kweyanika bw'olwala ni bannange eno nina akabwa wano kati bannange eno nasuze bwe nembeera bwe nti gwe ng'oyogera emyezi ebiri nga tewali amanyi yamaze kufa ate kati gwe abantu bamanyi ebikwatako olaba nange omuntu ali mu limelight naye ye abadde mu bulamu nga tategeerekeka kati gwe kati oyinza olwaleero okumbuulira ebikwata ku gundi mbuulira ebikwata kale ku Geoffrey Lutaaya leero era ye walwala era bavaayo yalwadde ne bakuba obufaananyi ebyo byonna babyogera nze nkugamba bwe nti eggwanga lyaffe nga bwe litambula bw'osirika tewejjusa buli lw'obanga ng'olina ekintu kyonna ekitambula oba oli mu nsi oba oli awantu weewalanga nnyo abantu okukutegeera bwe bali kutegeera ogenda kukola ensobi nnyingi bagendanga kwogerera gwe yogera bw'onaayogera bwoti ajja kuvaayo awo aleekaane Alex obadde oyogera natakuddamu olukutune n'amanya nti gwe totegeera kumwenkana n'akuvaako era waliwo yali amusomoozawo gwe tomanyi CDF n'amugamba simumanyi simumanyi yamanyi n'amugamba simumanyi kanyumira yamanyi yakanda kumugamba gundi n'amugamba nze nkugambye sikola ki simumanyi
kati ndowooza olaba kati nga nze nange bwe bwe yali abiŋŋamba ne mugamba nti anze simwogera simutegeera lwaki omutya nti mutya gwatamutya mwogereko nakati ke nalabye oyakolera ku radio simba radio simba kiyingira ddi nga yakatandika yali 89 be bagitandika 98 alina akantu ke yakola radio simba kusinga nga creativity yali awo anti guli abadde ye choreographer nagamba nti yakola ku simba radio simba mwaka gumu n'ekitundu bwe yagenda kuba yali azze ng'amanyi basobola okubeera nti ate bavuganya naani ne CBS nti ate agenda okugira okuyingira mu bantu kilasi gye yali ayagala simba ate nga yo si gyerimu nga bo ate bali eno wansi n'agamba abantu be wansi sigenda bakola anti ye bw'akola ebintu n'ava ku simba n'agamba sigenda kuddamu kukola nga amaze giwa omusingi gwonna anti nze nagambye nti gundi omusajja gwe bayita Alex yali ayagala bintu bya level alina level Alex mukulu mugeraageranye ne Eri Wamala Eri Wamala nga bw'amala okukola show tagamba nti ate tukolere abeegindi tukolere n'abeegindi gy'akoze akoleemu ne kiggwa ne Alex bw'akola ekintu ate tegamba nti naye abantu tobawanise nnyo nti baani nze bagambyeko nti nkolera abo abanaku yo akulira abadde akulira bulamu bwe akola bintu bya level ye gy'ayagala gw'ayagala ebintu bya level gy'akoze genda olabe bw'oba togenze gwama nti ate ffe tulaba ate ffe boosedde nti temujja ebyenseera temujja kankolere bano b'enseera kirungi sibatadde emmogo ate si ddagala nti bw'otaali nnyo n'afa bwe yabagamba awo kiki otayinza kwerabira ku Alex mukulu tesobola kwalabira ku Alex yali 1982 yayambala embugo n'agenda mu kyaki embugo kyekyazimwambaza saakimanya nakati naye era afudde takitugambye nga abadde yejjajjako nnyo bwe yakula anti kati bw'oba teyejjako nnyo gwe tewejjaako abadde yejjako nnyo nedda ye bwe yakula bwe bulamu bwe ebintu nkugambye byakola byayagala abadde talina gwakolera kintu kyonna kyova olaba nti abantu batono nnyo ababadde bamanyi nti Alex asulaawo kituufu kuba abantu beewunyiza ye wano kati nyinza okugamba nti n'abantu baminisita ba Buganda nga tebamanyi nti awo wewa Alex naye abasobola okumanya ku history ya Kabangala nga bayinza okumanya nti awo muzzukulu wa Kabangala asulawo yaliwo Alex ye muntu kyesiyinza kumwerabirako akola omuzannyo nga bw'avaawo teguzannyibwa kyesigenda tekirinva mu mutwe bwe yawandiika 30 years of banana nga bw'avaawo n'agenda eyindi oba n'abeera gy'abadde nga tebazannya n'awandiika Wounds of Africa era nga tebazannya Wounds of Africa gyonna emizannyo gye n'abalongo ba siita n'egyani gyonna yeye muzannyo ogwo kuba aba naleeta omuzannyo gye bw'aba azannya ye abeera naleeta abasigadde mukola bukozi movements ku stage obukodyo bwe bwonna era kyesiri erabira ekirala kwe kuba ndi yaintroducinga system y'okuzannyisa crowd scenes omuzannyo bwe baba bazannya va ku bino ne bajja ne batuula mu ntebe ne banyumya abantu bajja nga 5 ku stage nga bakola ekintu kyekimu ye bw'ayogera nga bo bwe bakola bye bakola era ye yaleeta system ey'okuzannya opera era kyavaamu n'abaana be ne Father Grimes bamuyitanga Grimes ndowooza yalinga we Namasagali naye n'akoppa system eyo ne batandika okuzannya ng'ebintu bya Shakespeare webiti bw'atyo naye ye bw'aba azannya yeeyimbira ennyimba ze yeekubira ebidongo bye era yeezinira abadde n'omukyala kati mbabuulira kino bukyanzaalibwa bukyamutandika kumumanya sirabanga ku mukazi we paka lwafudde obulamu bwabadde abeeramu bulamu bwayagala bwe bulamu bwayagala tumutegeera tosobola anti yagamba nti abantu bwe bakutegeera bakumanyiira era Alex
tewaliwo abadde amutegeera nga nze najjako awo omulundi gumu nga tugenda kusinkana naye nga neetaaga era neŋŋenda ne twogera nenyingira mu nju naye bwagamba nti saawa 4 bwe ziwera 4 nga tonnajja nga ggalawo nga bw'ojja olabanga watabeera muntu naye yaŋŋambye mbu ye abadde akola kiri bwakutuuza olunaku lulamba n'ayingira ajja saawa 5 ez'ekiro olwo n'atandika ebyo bwemukujjaku nga mulina bye mugenda kukola bino bunankani buno interview naye bwemubanga mulina kye mutegeraganyeko ajja bwakugamba nti tujja kukola eddakiika 2 tezisukkamu era mukola eddakiika 2 bye mubadde mwogera ne mwogera nemugamba nti kakati ndowooza kyekyo nti tugenze naye bino bwoba nga bano nti njagala kukola interview naki bw'ogendayo obudde ye ajja akugamba obudde mbufuna budde bwe buti n'akola byakola kuba balina byakola ebintu bye byotasobola kumanya kubanga ye bw'aba akola toyinza mubuuza nti obadde okola kyajja kugamba ndi nkola byange bwakwejjeko timba okola byo nze seetaga bimanya nsinga nabadde njagala obimanye nandibadde nabitimbye butimbi nze abantu nga banaamanya byenkola ntimba tasoboka muzibu tategeerekeka era tujja kubeera awo abantu okujjako ffe abaali bamanyi baganda babalala naye abantu bayinza obutamanya baganda be obulamu bwe wate babadde bwabutambuza basikolo kiki gyali bayisikolo kiki gyali era abantu baweereza okukola ki bayita bujulizi nti abakolera era abantu bagamba nti singa ensi enaategeera ekintu kye bayita bicycle kick amaka gajja kubanga gaweddemu ze tuyita domestic violence entalo ezo ziva kubeera nti obufumbo tebutambula nga bwebutekwa kutambula naye abantu bo Katonda abadde akyatuyambye nga bicycle kick abakoledde va mu kubeera nga weebuzaabuza otya waka odda nobeera ku laptop nobeera tova mu ddiiro nga olina kyotya bicycle kick ajja kubanga akutereeza mu system yonna amaka gatambula evvere obeere malidaadi n'olwekyo ojja kuba essimu 0752 mu ababadde batambula n'okoma mu kkubo ababadde bamaliriza oba ogenze bakulinda tebakulaba nti tokomyewo tihandeka nze neekooyedde bicycle kick ajja kubanga akutereeza obeere malidaadi obeere nga kye bayita ganja bwali osogola oligguula bicycle kick yazze kulema bwetyo tubadde onaku olwaleero mbadde nekujja kagatto togedde ku nsonga za mugenzi Alex Mukulu bwatyo atufudde ku maaso byebyo byatugambyeko nsuubira ofunyemu ekyokuyiga ku mugenzi otegedde obulamu bw'omugenzi w'obadde muzere Megaton ge mannya tukumanyiso ezendala nnyingi nnyo musibe bulungi mweraba